yeetaaga ennyama ennungi ng'ekoleddwa bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga Tawfik Butcher abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindye Senior Secondary School okulira na Pearline Primary School ng'okkirira ku Charles City batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh weetaaga ya mikolo weetaaga ya waka ogyetaaga luddawa era mu bipimo kika ki bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna okumanya ebisingawo kubira Tawfik Butcher ku nnamba eno ku 0752 23 89 33 oba 0774 73 45 Tawfik Butcher twewayo kuweereza essaawa 24. Manya gangenze Andrew Lumba Katusabe atenyi ndi muntu a promotinga nnyo obwiraguzi embeera z'abaddugavu so tuze wano Kyakatu refugee camp olwaleero buli Christmas nga neetera kutuuka ffe ng'abakkiriza mu Pan-Africanism twesonda ne tukuŋŋaanya ebintu obuyambi ne tuleetera abantu ababeera mu bwetaavu kati abasinga obungi be tulaba bali mu bwetaavu abali organized communities balinga ba refugees so guno omwaka twasalawo tuzze mu Kyegegwa Kyakatu refugee settlement esangibwa mu Kyegegwa district Western Uganda tusobole okuwa obuyambi ku bantu baffe wano njagala omanye nti olwaleero wano waliwo refugees okuva DRC Congo okuva Rwanda okuva Burundi okuva Ethiopia gali mawanga nga 9 naye kitegeeza mu ekyo nti olwaleero osobola kubanga gwoli mugabo obuyambi ate enkya gwe bali mukuwa obuyambi nolwekyo Pan-Africanism kitegeeza nti omuntu mu mbeera yonna gy'alimu tulina kubanga nga omuntu oyo tetumulekerera tweyamba ekyo kimwe kyokubiri tuzza wano okukola ekintu nga kino okuzzaamu hope okuzzaamu essuubi abo abali mu bwetaavu oba mu mbeera ng'eno ba refugees abantu bano babeera mu mbeera nga mbi nnyo ng'oluusi abamu beekyawa osanga omuntu tekyeyagala noba omugamba nti kino kigenda kukutta takifaako tekimutawaanya kubanga alaba nti obulamu kasa yava mu ggwanga lye n'azza wano obulamu bwakoma so ekituleeta nga ba Pan-African kwe kujja okwogera nabo. And I work for Office of the Prime Minister. I'm in charge of community-based services and my real title is a community services assistant. I welcome Pan-African Pyramid for Tuchaka at the settlement, and this is a settlement that is hosting more than 120,000 refugees, and the settlement covers a total land area of 81.5 square kilometers. For his administration, we divided it into 9 zones that are also subdivided into 26 villages. And we appreciate whoever comes with the support to refugees, and in particular the Pan-African episode that has come up with a program of visiting refugees and support them with clothes, and it's very, very paramount, especially in this era. Peter Alex Ruhunda, member of Parliament wa Fort Portal Tourism City Central Division, naye nga sawa zino ndi wano nga patroni na chairman board of trustees wa Pan-African Pyramid. Ekibiina kino kikoze emirimu mingi kubanga kirwanirira abantu abaddugavu omu Afrika yonna, era kati tuze wano okulaba banne baffe wano
abava mu magwanga amalala waliyo entalo naye ne tujja wano Kyakatu okubakumakuma mpola mpola kubawa obulamu okubalaga nti naffe Abannayuganda era nga balina omutima gw'Abafirika tubaagala era tubaaniriza era twagala babeere wano bulungi n'obwebadda mu magwanga gaabwe babanga bajjukira nti twabayisa bulungi era nga ekyo kintu kikulu nnyo. Kaakati tuli wano okubaweerezaako ebintu ebitonotono engoye n'ebirala naye nga ekikulu nnyo kyokulaba nti ebyobulamu bw'ensi okusima emiti bw'olaba nti ekyukakyuka y'obudde mu Uganda n'omu nsi yonna